otulaba ekyambalo ekyo nga Weasel kyeyabadde ayambadde muganda wange wali mu concert ye. Woba otunuulidde waliwo firimu gye bayita Black Panther. Woba ogyegendereza obulungi mulimuko ebyambalo ebyefaanyizaamu nga kino kyeyabadde ayambadde Weasel. Oba oli awo ne kya Spiderman muganda wange gwe alaba Jamyanti Yugi. Balwana dda kye bayita entalo za music muganda wange gwe alaba Jamyanti Yugi. Ensonga lwaki nti bwe baba bakola concert batera okwambala nnyo ebyambalo weebityo ebyagala okuggyayo oba ebijjayo ekifaananyi ekyo ekiraga nti no bo entalo za music bazirwanalwana dda muganda wange gwe alaba Jamyanti Yugi. Kakati ate wali ekyawukanamuko katono wali ku muganda waabwe Dr. Jose Chameleone nti ye bw'aba ayambala ebyambalo ebiseera ebisinga bitera okwefaanyizamu ng'ebya Lion nga ali ku concert okyegeera ng'ategese concert ye. Kakati no bwekityo Mayanja family wali wonna bwetyo bwetwala ekintu kyayo muganda wange naye nga concert yagenderedde ddala bulungi nnyo. Wali Dr. Jose Chameleone naye yabakubyemukko omuziki wali ekintu nekitambulira ddala muganda wange gwe alaba Jamyanti Yugi. Kakati wali Spice Diana teyabaddeyo naye nga betwogerera nti no ali wali Netherland muganda wange naye nga yaguze tebo wali mu concert ya Weasel muganda wange gwe alaba Jamyanti Yugi. Kansoke nkwekoko weerabireko wali nga bwe kyabadde wali ku Hotel Africana ate ndyoke nkomewo.